President Museveni butubera mu nsiko ya twatuka mu 1995 ebibinja ne bipangibwa. Ebibinja bipangibwa nga bijja kuwamba Kampala. Ebibinja ebyo byali key battalion ezokwata Kampala zali 7. Omutagana awira paka ate saati ni saati 7 byali bitya. Ebibinja President Museveni nga abipanga nga afande sali musaliba mazo kuba kabamba ogwokusatu. Ere mundu ezo zatuyambako nnyo okulaba nti kubanga amajaga mugayiga tutwina abamu tebalina byakulwanyisa nga mwali naye nga bwe bowolera okusinga bakadogo nga muzeyi yatuma erinnya lya komando okiraba naye nga tukola emirimu egyo kuba road block at least ojagendo gwe bakubye omwambule mu uniform gwe wetikko muki omunyago oba mundu zifunyise mmeka n'okwatako nawe n'ositwa n'ogamba ya nasitudde ku mundu nawe n'owaga naye nga bomutuuka ito toyina kakyatuuka nga muzeyi n'agamba no nga basalimu sale bakomyewo emundu ezigabwe zentukabe n'ebibinja era ebibinja ebyasooka ku mwanju ye first eyafande Kuteesa omugenzi Pecos ye third eyafande Lumumba Patrick, 5th eyafande Kashaka oluvanyuma eyafuna ebizibuzibwawo tujja tuukayo maasawo ne bajiwa Ahmed Kasiringi ne China Mafundu then ne 7th eyakyali Gonza ne 9th eyafande Julius Chihande kati ambassador ne 11th eyamugenzi Sefali ne 13th eyafande Ivan Koleta ebyo bibinja bye byasooka ddala okupangibwa then ebyo ne bijjanga bi 15th 17th Adam Waso yafire Katuna nga tugenda Rwanda 19th ya Peter Kerimu 21st ya Bentu Mukunde omugenzi naye kati twajja tutambula bwe tutyo naye the first key units zali 7 nga task first battalion ya Pecos Kuteesa yagenda kwata Radio Uganda third yagenda kwata Lubiri 5th yafande Ahmed Kasiringi yagenda kwata Ntebe Road ekwate Airfield 7th yagenda kwata Machindi Barracks 9th ya wakati awo Bulange okwata Republic House kubanga nakyo kifo cha amanyo then 11th egenda kwata Kororo ya Cemetery View then 13th egenda blocking olugudo lw'eggulu okiraba kubanga kati asalawo naga adduka oyo ebanyama yaabwe tawona oba omukwata as a prisoner of war kati bwe naye kati mukujjanga tumachinga ebintu byali byangu kubanga mwalimu obstacles Masaka Barracks yatena bakwatibwa Mbalala Barracks yatena bakwatibwa ate nga era muze tulina okubuza how to move okutuka e Kampala sigamba nti kuva Luweero tujenga tutambula ng'ebijanjalo ng'emmese mutujja Kampala okakasa Barracks ezo zali tezinakwata zate zinnaba naye nga mwate musonze antusonga pistoko weziri kyovola abantu waliwo enteesaganya Lutwa yali akayane namuga President Museveni mugamba tuteese naye mugamba tuteese mutusonyiweko mugamba tuteese naye ate abantu beribwe tujja okuteesa atugwa ababadde ematugga bali Kawanda muzeyi n'agamba nti ye pistoko basembera bwe tusayiningire endagaano nga tuli Kampala naye nga mukujja mukuteesa era emirambo gigwa NRA esembera emirambo gikola ki giyina okugwa kitegeeza ki kati order of march yali bwete. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ekibinja ekyakwata Western Axis ekyafande Sefali mwagenderamu afande Nalweiso mwagenderamu afande Badru Kiyingi mwagenderamu afande Biganja mwagenderamu afande Jacob Asimwe kwolaba oyo assistant wa Jenosale mwagenderamu abantu bangi abakwata ekibinja ekyo then bagenda okuwamba Barracks ya Muhoti Barracks Muhoti yali luddawe ya ye Fort Potro eriye Fort Potro holiday then mukuvaawo amajega ne gasalendinga ne gakati okuyiwa omusaayi kubanga lebate bakyafuna surprise yonna enyonyi mu bbanga tezikyatambula ezo bazikuba harassment yokka toyinza ganti helicopter okoleki ogivuga otwala mmere ogenda gisuulawa
kakati abo ne basalendinga ebyokulwanyisa ebingi byava mu barracks then bagamba waliwo ate abajjaasi b'olutwa abali ku lusozi lubona mu Lwenzori then yali amagye ne Sefai n'agantu advancinge ne balumba mu kulumba by chance amajaga ag'Obote lwakuba gano gaali gabeegesseeko abamu ab'Obote ne bakola nnyo okulaba nti Lwenzori naye ekola ki ekwatibwa era eyo mu kuwangula olutalo lwa Lwenzori yeve mundu emu gye twalina mu magye ga NRA wakatuusa midomu 12 twalina mundu ndala yonna emu ngera ogikuba President Museveni eyali mukama waffe nga yalagira nti mugikozese oba temukozesa eji okozesebwa oda era wenkakasiza wetwatukira ku lutalo lwa Lakena President Museveni ajja ne mundu emu helicopter nga Lakena alemaganye mu bitundu by'Embale n'Ettororo mu kitoogawo n'agireeta kuba agitikkula Embale afane kyali gonza nga atudde awo Lwejema ali awo muzeeyi atudde awo ne tusitulamu emmundu muzeeyi n'agamba mugende mugikozese eyagikwata yali omugenzi Kiwanuka muzeeyi naye amakompola ago nga tekulina bikozesebwa nti oba battery twakozesa manda ga radio sebo ogiconnectinga gye twagenda mu kitoogo oide kati muzeeyi n'agamba emmundu mugikwate nga tugikwata nga kalira eji tetwalina twakuba government na AK47 na RPG kati Katonga ye mundu gyowire gye twakozesa afane Kasasa gye yali akuba yali GPMG General Purpose gundi GPMG General Purpose machine gun ekola bulungi ku sawa yaayo holiday kubanga bwebanga lika amasasi 5 sebo ndoza oti wali ayitawaawo okiraba kyovulaba nti yasobola n'okuba driver wa tanka kati wa tanka ng'avuga mu kinyekyo bandakye yali awo Katonga ng'agamba nti kagenda abalinnye goti batamanya nti bali basimyewo ekinnya kati ate tanka kyekiringa bolaba zene motoka za Sino truck kastetende bweti egenze kati tanka chain yemu yagenda neyingira mu kinnya te balancinga kati negenda bweti kati wano afane Kasasa yakola nnyo kuba yate wali yavaawo eyo tanka negwa tanka endala yasobola okuyitawo negenda maaso kwali kutudde afande Kiyengo luwero lwavuddeyo azze bateege wano era Kiyengo ye yawonawo n'abuuka ku tanka eyo naye neekubwa era Kiyengo obulamu bwe buwonera Kiyengo ngali kusaidia ya government anti yali komanda oyo mutalweruweru lwonna otalweruweru abayinza okwogerwako mu government y'Obote ne Lutwa oyito Ojoko afande John Ogole afande Eriko Odwa afande Kiyengo waliwo ne komando mbamu yitanga Timbe ye yadduka yafiira Kenya oide abo bawulika mutalwawa lweruwero era abo bali mu likodi yeruwero President Museveni gwamanyi nti wana Eriko Odwa yatukuba wano Ogole yatukuba wano yito Ojoko twaite tumuwona singate yafa training zatandika ezakabi kabi yawo tewali wa myezi 2 linya lole kubanga man power yetaagisa twali batono nnyo mu luwero kakati ekibiyi kyaite 44 se ya sefali waliwo wewetaagisa advancing era advancinga neyambako kuba amajanga embalala yadde bangi bafa ku St Lawrence wa ka St Lawrence amaje gaffe gafa mangi kubanga bali ab'Obote bakozesa password yaffe eyokulaba nti bajjako omukono ogumu ate nga uniform gye tuyina nabo gye bakola ki toyinza kwawo naye ngolaba bali abasajja bawanvu enviri zonna bweziti nga kyosobola okwabulirako kyokka nogamba naye ate balinga bawanvu nga baddugavu bali abasajja balina amaaso nga mamyufu amaaso g'endegeya amannyo gokka gemweru abasajja abo mu kusenya amannyo ssebo bo basenya erinyo lyakabwe kino gamba naseka naye nga obuddugavu alinga sefulia olira sebo kakati abana baffe bafa bangi naye era ne batakoowa kubanga afande sign Lwejema kwegamba jeno zibasaana twena ne bogamba fidi maaso babawe abo bo buli awali olutalo lw'amaanyi nga sebo bagobye dda anti Lwejema watali Salim Saita ayinza kubeerawo kubanga Lwejema yali kamala byonna n'okugamba tugenda kuwamba yagamba muzeeyi no enough is enough muzeeyi aga tusoke tukendeza abantu atukube abaana bakooye
tujja funamu ebizibu tugende tukwate Kampala. Olidde abasajja badduka buddusi. Jjukira amagye agasinga gaali gadduse Mukono Road era abantu baagalaba, Bombo Road abantu ne batambula ejje lya gavumenti ne litambula okuva e Kampala paka ggulu Kigere. Ebintu biganye. Ebintu bituuka ne bigaana. Oya sebo. Kakati ku Katonga muzeeyi group yayita eyo muzeeyi yajja akampinga Lwengo. Ye base ekulaba ntujja kukwata Kampala. Nenga yapanze dde bibinja. Kakati Lwengo wavaayo kibinja kya Sad Battalion ekya Lumumba. Ne 5th Sorode yali etuusewa Lwengo. Sad yo yenganga Masaka. Tegera Masaka Barracks yali ya tank unit eya Obote eyo alutwa. Nga mulimu omusajja gwe baali bayita Ojala Olanya. Era ye kati amagye gaffe ye komanda musajja mulango bamukyoli agamba no amagye gagamba no kyebakola ekyobusiru kwe kuteekako landi mine nga bamanyi nti abayekera banaatuuka bagwe mu landi emeni bakole ki bafe mu barracks y'e Masaka mwe muvuba omusajja gwe mumanyi second lieutenant Julius Oketa eyasoma emizinga nga ye kompla ligwa ku muntu bwe dda neligwa ku mulala dda nelikuba mu mutwe dda n'osanga nga defense emirambo gyonna giri awo. Sure. That is profession. Nona afudde sabiti gwe yakuba okero bye yasoma. Ne Jimo Wesigire kati Lieutenant General salute you sir. Bali masagent tulowooza bali nga bwe twali. Olidde omuntu bakufuula ekirala bakutendeka bakufuula ekirala okusinza kyosomye. Kati bwe nganti okero yali sergeant abantu tebakkiriza atakolangako naye takkiriza. Bwe ganti Jimo Wesigire twawamba gavumenti nga sergeant nenga abadde majje gali agatasulanja otakkiriza oli general gitalimba oli general oide ne kulaije gola bayabeko private nga bamufunga muguwe kulaije flex edda entebe wano ne kati brigadier nenga ali respecting n'agamba Giita negwe Giita nkumanye kwe gamba bwetu bwe tuvudde okiraba ne muzeeyi Museveni twamubuuzaako naye muzeeyi gwe waliranka ki nga tukubira saluti n'agamba nze ndi senior kopolo eyakwata section 2 nengenda mu nsiko nempamba gavumenti y'abantu emitwalo 4 esaazi zino mpuyira ye ate ntereke kyo mani kituufu omuntu avaayo omuntu ava wala olina obuntu bw'ogamba wano nenseka neŋŋamba esebo siniya kopolo nakati kikyaliwo ekitiibwa ekyo era mu magye oli bw'aba kopolo aba siniya kopolo ekyamuzeeyi ku muzeeyi fe tumanyi oba kopolo wabeerawo siniya natali siniya kati omuntu bakusooka kulanka kati afande Kainerugaba abamusooka okuba ba general nga afande Oketa basiniya be mu anti kituufu mba mmanyi muli nti oli siniya wange ne bw'oba wansooka mu magye nze mmanya nti oli siniya wange naye mu bitiibwa wano oyinza okwesanga nga tekiriiwo kakati nti siniya kopolo siniya sajenti kati muba mwemanyi one single oyinza okwemanyira ku nnamba n'ogamba waayi oyo siniya ng'ennamba yo kaba olingiza booti n'ogamba Giita oyo siniya kakati ekyo nakyo ekiriwo seniority era bagamba wali nga babayise kwa nyinyi nani senior taja namba yako kati ennamba zino sezikujjamu nolaba nga Nasaazi ali 2023 naga Nasaazi kitegeeza agenda kunkomandinga okiraba ate sigaana kubanga ye seniority kati ekiri kyegambye kati waliwo afande Jola Mugume waliwo afande John Mugume waliwo afande Koleta waliwo afande ani tugambe abasajja abanene olidde Kawagga kati kayinzo sanga Major General Kawagga Samuel Kawagga kanweta afande birungi kati afande birungi agamba Kawagga zimayi senior nenga bonna kulanka ki na era nakkiriza naye olwokuba nti ono kati chief nzikiriza nti mukobuntu tukkiriza nti gye kiri era respect zibeerawo kyovola bamagye tegaddawo mu bintu byakwerumaaluma kkiriza Giita yaani bwe nkusooka okufuna rank eya waggulu mu kuba saluti wano nze nina sooka gw'osooka oli ye siniyawo so bw'obanga ompiseeko mu lanka mu respect nkukubira naye naawe ojja kumanya nti afande oli siniya wange naye nga mulanka okoze eki ompisa kati endowooza biri kati bw'oba gw'onsinga ranka tosobola kuginkubira ate mba mmenya etteeka
naye ate ekyewuunyisa mu promotion za president zagaba advisor president bwagenda e Kakiri afande mu Semwanga akubira advisor anti kisinzira era ku rank ngabo ate rank ki ekitibwa appointment eri joine ya president oli advisor division commander akubira salute RDC bwagende e Kakiri division commander amukubira salute kubanga mukono gwani amrespectinga okiraba katezo appointment eza presidential kati mu maje omuntu twatweninga naye na tweninga ne dibya ne muyitako ajja kunkubira salute bwesanga dibya nga ali ansinga ajja kunkubira salute lwaki naye nga akimanyi twatweninga wamu okiraba etwekamo kya comrade ne bwampitako ya dibya bamuwadde sebe sawe yo ne bwangama teta amazoga yowa so chive okuba saluti nze nina rank ennene nenkubira owento naye mwebali mu maje mwebali kati nga afande mugira oyo mwebaza ye agamba Giita twabasooka okufuna ranka zino naye zaali zammwe lwaki akkiriza nti ffe twaleeta system eno bone bajjanga bantelekityo kati omuntu bwayogera bw'ati omwa respect eyo okiraba n'ogamba yes afande mugira waali kati olaba oyo muzadde naye kati waliwo oli aganira ddala Giita omezidi wewe Giita omezidi na munagana tugende kati nolwekyo Third Battalion ekuba gundi Masaka naye ng'obuzibu bwonna Masaka yali yakompola yalira tanka yalina tanks yalina amula era yayambako okulaba nti Lwengo yafuna ebyokulwanyisa ebimala mu ssaawa eyo then Masaka bwekwatibwa etya abantu bali mu communication naye nga tebakyafuna ene supply yakulya kati omujasi toyinza mukuuma nga bakufa abayeekera batambulanga nnaku nnyanga tetulidde ate nga tetusasulwa era President Museveni kyovola batwewuunya nagamba abantu tebasasulwanga sabagambako kugenda kuba masindi ne mugambe muvaayo ngenda basasula nenga nange mbatunulira bwenti neŋŋamba naye era naye kati akyebuuza nakikola ntya nakuuma ntya abayeekera bano kuba mwandivuddemu namukuba ekikompola naga naye omusajja atubonyaabonya lwaki tumukuba tumuwone tugende mu gavumenti bagambye gwokimanyi nti sizifaya bwe yatuuka twayimba ne tukyaka ne tuyimba tumanyite essaawa etuusa okugenda wa naffe tulabe ku masannyalaze twajja ne tukubanga poliisi n'olengera ku masannyalaze n'ogamba hawo batutuuka nkya naye sebo nga tuddayo kyera gamba mupite paali tukubye wano tuba tumanyi tuwa tusitejinga nti ode nasema tuludde bulemeezi tuddeyo n'ogamba nabaseera kiki twawudde neku chuya sala awa masa ameru nga tuwire nyima tugamba mwana wulire eri abantu basala ndongo ene mu kibuga abantu bali basala ndongo olira naye muri mu nsiko mwefulukuta kati sali musali yatusange nabisojjo natugamba naye mwe bajasi mwe mukirizga gatina bisajja bine bya batata bamwe bamama bamwe batubezza musike myaka jonna mukikiriza tugamba afande chicho baddo salamu hakuna hiyo tupige sira paka Kampala olaba busungu webuli jukira Salimu Salava mukomera Moroto obusungu nayibu muliko musibiraki bali bamusibye bwerere ye ngolo chati anti muganda wa muwo muyekera ebisere bye naye yali musirikale obote sale obote ngamba yali mujazi olidde Katumba Wamala Kasinga Katumba Wamala yali Moroto nga admin officer ani andi muonyeza ye yamuonya na amutolosa n'omutuusa ematugga okiraba kakitegeeza ki kyobula nti Katumba is nawe general he contribute yakola kubanga Salimu Sali yandibadde n'omulambo gwe tegumanyi wawe guli okiraba kakati Third Battalion bwekwata Masaka olanya nakkiriza bambi kiki kwa kiki apana uwa kiki yote ko Ugandani chacha kupigana hakuna faida kitegeeza ki nti tuli bumu fena tuli banna Uganda kakati botunasaawo tuyuwa omusaayi muyinza okuba kusaidia mwe muli batuufu ng'oluusi obuzibu bwaffe naye
ojala yayogera n'agamba no obuzibu bulibadde mu komandi zaffe ez'amagye abantu abamu ebintu babifuula bya tribalism abalango n'abakyoli era mu Luweero nze ndaba abantu twattanga bakyoli ng'omulango tulina w'omujja bo bali Kampala engatta enyirira Range Rover bakabi kubanga bamanyi nti ki mutta abantu babulijjo amagye gobote antu alina okudde ye baali abalabe baffe betujjako emmundu kati zisinza kujjako omuntu ate nenkulekera obulamu olina okufa ne uniform ngitwale nenkuleka ng'oli bukunya bajje bakulabireko nti iraba omusajja bamwambudde naye bala basajja bakambwe nnyo kati nabo ne bakola ebyombyone okusalasala abakazi embuto mu Museveni walabyeko omuntu mu lubuto mubeeramu mwana muto ate mubeeramu Museveni kati efujjo eri balikola balowooze nti tujja kutya nefe nga tuli kuki ku mulamwa kakati sadi bwe mala okuba Masaka 50 advancinga ne first jukira 7c fe twayite eno mitiyana olide twabuzabuza ntugweri egomba balowooze kati ng'abala bagate bano bayekera ate bali bayekera kati ndaba movement ndaba zitambula oida kyovula nabino muzeyo gamba nti abantu bagende Fort Portal amagye gobote galowooza nti Luweero tumudduseemu tugenze Kongo otalu tulemye ne batamanya nti akukalika kwa kulizo kubalaga nti gonna gagenze songa bino ebibinja ate bya advancinga kati go webuuza first yayitawa okutuuka e Masaka sadi yayitawa okutuuka e Masaka kyenkulaga fifth yayitawa kubanga zonna tezayitawa Lwenzoli okiraba n'olwekyo first bwe advancinga makati awo first bagikuba first bagikuba bubi nnyo omusaada 50 nekola eretwa omusaada eyakama Amadi Kasiringi kati naffe ku 7c netuletwa omusaada Katonga koyemu nesigala ekabasanda eka yabwe waliwo koyemu okiwudde kakati nolaba nti Katonga Mukama ayamba era abana bafiirawo bangi awo ku Katonga sebo amakulu tugali agava erubona agasemulika aga John Biganja mangi gafiirawa awo oide era emirambo egimu gyazibwayo Olukoki gye bagiziika egimu wola balumonda awo mu Katonga gye basaawo lwaki nga tetunaba nkuyingira mu kubuyingiza esebo nti lwaki olutalawo lwali lw'amaanyi nnyo kubanga yali luutu yokka tuyingiza Kampala kyetwafulumira ku mitiyana mu Bende Road kubanga tikyanyo kyetaagisa kubanga tulaba Masaka waali omuntu ogamba nti obadde olwanira mu Luweero lwaki ofubutukira Masaka anti yali luutu lwaki tofubutukira eno anti kakati Gombo Road twalina obuyinza tugabe tufubutuke wano nejjukira eri Masaka n'embalala zasinkwate oide ate nga kubanga tanks ezimu zaali wano kwa Mesop Republic House ekakeeka naye nga tank ez'amaanyi zonna ekibinja kya tanka kiri Masaka nga bituba tetukikutte tuba twemala biseera olidde era kyovula batanka ze baali ba advances zijjenga eno kayabwewa zigenda okuyira nti ate abasajja bafumidde Masaka kyovula zakola advances zidde zitukubire Katonga ekitaasoboka emu negwa mu kinnya kye baali balowooza nti ndooza tewali binnya kubanga mu lutalo tanka bwoba okusima ebinnya oba ogimaze etuuka oluusi nekutamamu bweti katikati labbala lene ekoona ku ttaka sebaawo tovaawo tewali mulimu okiraba kati gwe mulimu gwa tanka n'ekirala kati eri eyayitawo speed yo yasobola okwadvansinga neyitawo kati kiyengo yawonaawo cupucupu bagikuba nemuggwa bweti kiyengo ye naabuukamu nagamba awanyu waawo era kwe kuwona kwa kiyengo awo oide oluvannyuma n'alipootinga ngaki nga mateekwa prison of war okiraba kati ekayabwawo twalekawo emirambo bwe tutuuka e Katende ku chachi aweebasewo emirambo gyaffe 7c yakubwa ekabasanda aweebasewo emitwalo abantu 8 ku Gombolola naye buli awaakubwa nga muzeyi nga yagguse dda temufaayo abo bagenze ne tulina okukwata Kampala kubanga tewali muzannyo kati awo teri kudda mabega Masaka ekwatibbwa bale ekwatiddwa kati olaba ebiseera ebyo ekirala kyolaba kitaliwo kati muzeyi kyovulaba ebitu n'abitegera n'agamba kati bakuba Kabamba first amajja galina okweta reinforcement gava mu Bende distance eyo giraba wawanvu
era echance gyolaba nti batambula Nabingoola, Kyenjojo, baabo Kibaale, baabo Nkoko, baabo Luukalubuuza paka Kiboga nga tewali magye ga following okujjako bo kutunga osanga bo poliisi nabo ne babumira mutwe ku mundu za feezo sizammwe saawe eno muleete wano ne babutwala okiraba olanti kyali kyangu kakyova olaba nti otambula okuva n'otuuka wayi mu kitoogo tyataaga amagye agali mu nnyumba z'essubi nti ati magye ga Museveni yamanyi tisinza agamba nti Kakiri bwe banaakuba Katonga Ssemwanga wanaaweereza amagye Katonga sebo nga bali bagenze dda ne batuuka n'empigi okiraba kakyova olaba ye awo teekawo 5 awo teekawo oba buyumba bwa ssubi baseke gye twali mu nsiko twaberayo emyaka 5 tetwasanga mu nnyumba za ssubi kakati ye muzeeyi kyova olaba agamba nze sagala mujansi kubeera mu barracks omujansi wabeera mu barracks asiriwala omujansi wabeera mu barracks muzeeyi teyayitaga tuwase na kuwasa yakitugambanga sakimunawo wa bibi nsiko n'okuwamba kwonna oyire tayagala basikayo kuba n'abakazi ngera abuuza bakamanda ani yabagamba nga muzeeyi lwanaakyala abakazi bonna babaga nti bava mu busiisira ate abalabe kaati naye nga tegeera bw'atuuka mu barracks kyasooka okulambula kota guard kubanga akimanyi abakulu basiba abasirikale mu byekisirusiru naga gulawo ekomera gulawo gwakola ki womanyi nti olina omusango gw'emmundu wali womanyi bino bya kisirusiru wali kiki fade yayagala mukyala wange nani toka fucking way toka kwenda awaleka asumuludde abantu bonna bwe yavanga awo ku ddwaliro alabo abalwadde be basirikale babawa ku magi kati ate nswanga ngaawo naye gwe division commander bano bali ku magi bano nga ndaba emibiri gyonna gyekapye mubawa ku mata kale awaleka aleseewo fandizi olidde n'agamba njamba wanga amata amagi bogoya bwe yavanga awo ng'agenda bafumbira emmere akakase emmere gye bagwira abajaasi eyo yagendanga okutuuka kwolwo nga abaguddeko nga bijanjalo esefuriya z'ebijalo zonna kawukuumi n'agamba naye lwaki muliisa abajaasi bange emmere embi olidde kaakati lwanaddamu okukyala nga abitegeka n'abagamba nja kujja ngati ngoloba pakuka bagula ennyama y'ente olwasanga buli kimu kirungi ekifi ky'ente basanga bweguti naye nga luli batuwaka kwota naye kati kwolwo basanga muzeeyi nga naye agamba naye nja kulya ku mmere eyo ese baatuula wali ne bamuwa n'agamba kweri munakulamu kwolwo lwe baleeta akawunga akanyirira namba emu nebagoya ne kajja kalungi kanyiri ne tugamba leero tulidde ku muceere naye nga ffe tumanyi ekiri munda n'olwekyo first 5C ne 7C zabonaabona nnyo ku luguudo olwo ezo zeziwamba Katonga ne reinforcement yemu ng'eva ku ssaadi naye nga bese eyirwengo muzeeyi waasinziira ku komandi muzeeyi ebifo byasula ku luguudo lw'e Masaka olwo lwengo nabbingo nga tujja okuwamba then n'asiftinga n'ajja Busega era waliwo ennyumba we yasulanga awo n'olwekyo Katonga abaana baffe baafiirawo nnyo tugambe okuva Katonga okuva e Masaka yangu ku Equator kubanga awo nzikirawo muganda yange Mayambala yasigala awo n'abalala bangi kakati abantu eyayita ehoima nga musaadi musatinisa yafanda Ivan Koleta ayagala anyumye ebye Katonga nga tunagende eyo kuba nkimanyi nti n'atayita Katonga naye ayinza okuwa emboozi kubanga nkimanyi nti waliwo bangi abatayitayo naye nga banyumizibwa anti kati okunyumizibwa oyinza okunyumizibwa nkitegedde ekyo nja kuddira okakwateka njagala kwongera kumanya lwaki bakadogo bankizo nnyo ku lutalo luno Katonga kubanga nkimanyi nti olunaku luno nga Katonga ng'ajjukirwa bakadogo muli bankizo mu kigambo kino naye lwaki muli bankizo ekisooka abazungu bwe bajja okuinterviewinga amagye gaffe beewuunyanga nnyo okulaba abaana abato abakutte emmundu bonga abazungu nga balabanga omusango naye ng'abuuza omwana nga n'oluzungu talumanyi era nja kuleetako omwana gwe bayita Bisaso kubanga abonna be baana be namobilizing nga bakadogo
abali abaana kati abasajja nze nalonda bakadogo bokka myaka omusanvu yafa Abudala afande Diba Sentongo yali amudira mu Luzungu myaka musanvu akutte ki ekke kulwani kuleta mirembe kati Bisaso yalina emyaka 10 kati afande Sale amudiramu mu Luzungu ngagamba omwana ono yasala walwanira eggwanga lye olw'okutta abantu biki ku Katonga awo okiraba kubanga timu y'abazungu yali ezzeetambula ng'etufollowinga Luweero yonna wa okuva ku ono William Pike kubanga Pike naye yakola ogwo naye ate waliwo abazungu abalaba abeetwegattako nga baagala okufuna coverage eyo ya NRA n'olwekyo bakadogo teri kibinja kisali mu mwana muto. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. President Museveni yatwesiga nnyo ng'abaana abato. Era buli we yajjanga ng'oluusi atuwonya ng'ayinza okugamba ikadogozi kuti watoke yiwantu kubwa waondoke pale kwega n'olabanga atufevalinga ng'akimanyi nti ebidiira wali kufa n'olabanga awowonyewo ku lwa President Museveni ekyo kimu. Kati ng'eka abasanda emirambo egyali awo bwe yajja yagamba okay abafudde bafudde naye our mission to capture Kampala naye kijja kunkwasa ensonyi nga tutuuse Kampala ng'abatalwanye batutte ebifo yakyogera batutte ki ebifo byammwe ebifo bye twanditutte ffe kuba baasoma mwe temwasoma obutasoma ekyo kyekimu ku ebyo obutaso ekyo kikulembeza lanka wowa lanka mu magye mulimu lanka ezirwana ngera bagamba ani ayisaawo nti Drago ani ayisaawo Suicide Katungi ani ayisaawo Itongwa ani ayisaawo Badiru Kiyingi bonga bapirika kati bwensanga Badiru nga bamuwadde Major General nze Sikaya oide waso abalikalege wuuyo ayinza kwakoma mu P7 kati si Major General kakati naffe bakadogo bandi badde bagamba kadogo yali mu nsiko kaba mwe Major oba Lieutenant Colonel nga kitegera bw'ava mu magye ayifunako ka pension akamala ne bakadogo bava mu magye bamitigeko ku President Museveni Entebbe ngali kulankanga ya Kano muzeeyi akwateyo nga milioni 4 amugambe NRA Musoke dibya kwata genda wezimbe mwebale kumbererawo abaana bangi kacyovola nti abaana abasinga ekibabonyabonya kyekyo obutasoma ndwadde nenga lwaki basoma kubanga nze wali somero lyemmanyi mu Luweero eyalireeta kati brigadier yali yadi master wali era lumu namubuuza ku baana be waleeta ndagaako mu brigadier gitebyo bireke kitegeeza ki bwe bulumi bwe tukola ki bwe tuyitamu kyovula guno omukolo gw'ekkololo mama Namyalo ye yavayo nayogera ku kintu ky'abakadogo nenga bakama baffe bonna bakola ki basirika. President Museveni yavaayo dda n'agamba mulete abaana bange bakadogo omukulu omu n'abagamba mugenzi n'agamba nti basigala 9 basoma amateeka era kale be baloya baki ba UPDF tetugana afande Freeman yali kadogo kati chairman court martial brigadier waliwo Kano kalihona Dewo yali yasoma amateeka walaba ono omwami abadde Bujenje MP Kasumba Patrick yasoma mu kadogo naye obutakuzibanga lieutenant nasigalawo waliwo entalo n'omu omanyi mu majjo obera n'entalo omukulu n'agamba Giita Musoke apana weka jina we tebutaka kulinya jako omanyi nti bakadogo bonna byenna tebalina midaali naye nga waliwo abambadde Katonga medal tabeeranga na Katonga naye nga alina ki Katonga medal buli kadogo yava mu nsiko kankubuulire kino nga twayimiriddeawo ffenna twagwa olubege kusitula bizito emmundu ya magazine 3 ate mukaddiye kwetikka ekyo nekibeeraawo 2 buli mwana yava mu nsiko bw'omulaba nga atambula nga ali kadogo ayina embaliga otambula mayiro 105 okita kyangu ekyo amagulu gakyama dda enkonge zikkubye toyina ngatto enjala ziri enjala zezzeemu buzise tetwayina njala kati
President Museveni talina kadogo wansiko gwatamanyi kati atuma bali mu meeting ntebe atuma omugenzi etu mwine gendo tete bakadogo your excellency bakadogo bonna bafa wasigalawo mwenda ekitali kibi bakadogo abaana basoma mu kadogo bonna baswala mateeka ndabe mwogera mbe bali wa anti kati betubalera bwetubala semuju meja kati meja alimbuya kasumba lawyer abadde bujenje MP Mugabe aliruda mu koti maso ndozo balaba bona basomalo deo kalihola oyo gowira Ismaili nko nyakojo yaline rubega yategera amateeka awo naye amajega jamu ali bweru naye yayagala tali abeso waline bakadoga abala bali mu maje naye bonna bakyali ba sergeant je mbamanyi era bagajita twogerere basima jita kumwenda kati era bwo bala mulimu sebisubi kati onata omulaba kati kano naye munsikote yaliyo ye group eriye yanji naje twajje ngola UPA naye bali bavuka bato muze naga badde bakoleki kubanga baba lite nabisojjo muze nabasanga yodaga kadogo banafanya nini hapa bwana buno mubutu olwokulumirirwa ngana manyi na fefe natwaddayo wa era bwe yajje ngulu natusanga nagamba lakini nditoa order mu kadogo izwendi wasome wanafanya nini hapa kati muze bwe yajja ngo manyi batukwekanga tebaga tuberewa batukweka mbutube wewe jita mtoka hapa mayo muzete tumulabako banga manyi tujja kuwanika ne muzete twasoma olaba buzibu tuyisemu kana sale batwogera ku social media nze jita nenva yongo mwogezi wa bakadogo ate chairman waabwe ku group jenda bantu ntuufu temuli kadogo wa kichupuli baba twatuse egundi ne mama namyalo omukulu omuyagambye Katonga mbweze namba tujja kuddamu tuzetegereze bulungi wulira namba chizi mbolo kubanto kuba kati nasazi namba nya alaba musinza je anti batwerali kati awo olaba batukube enkokola bo bapanze wa babwe kyova mama nabyalo yagambye ngenda kuyimira ku mazima n'abalwanyi bankube essasi lyange ekisoka tebanjagala omukolo guno badde bagulwanyisa mama nebe yagode nenda banga namyalo byayogera nange byenagamba Museveni bwalabe ekikyamukola ki kyogere that is open criticism muzeyi gwe yatuzigiriza muzeyi talina wo yali mu nsiko ngalekayo n'okwogera n'abakulu basali n'agamba kusanya kadogo zote netutula n'atubuulira nga tulaba tulina taata tulaba tulina jjajja oida ngenda bazimbira ennyumba ngenda balabira batutuuka Kampala entebe ennungi zonna zammwe naye omanyi n'ennyumba yange temuli ntebe kati jita bwe nvayo n'enjogera omanyi nti nsula wansi na kitanda kasirivu ali ku ttaka eyaliwo nga batunga genosale tolinaki sina kitanda sebo n'omufaliso gwange gwa inchi 3 tolina ntebe tolina kitanda temulirabo je wange nkutuuza ku carpet n'engamba kisubi tukyali mu nsiko struggle continues tenga wasobula ogula carpet yesinja kakaga na 13 mita na yenema carpet kijo yogerako carpet yene yo 13 eribwa ya plastika kwa nchaka yulisege era kali na katika yulise na saze ali muzigo sekitole kali muziga ina abana 13 ye musiramu yafuna omukazi katakwi oyo yamuzaala mu basatu kati commanding officer abakazi bameka ate musiramu abana 13 namubuza sekitole kwazaala abaki muzeyi bwawira ayinza nogayi sekitole kongo nswazizza nze nina abana president gongamba basatu olaba kakati bino bye twogera bannaffe bandi badde bagamba yes jita kyayogera katulwane wamu edobozi yetwagala so today wali lwaki muli bankizo tuli bankizo nnyo teri kibinja kya President Museveni va mu campus Abdul Nasser Lutaka Abalega Mundurani Ngoma Unity yafande Fred Mwesije tewali kibinja kitali mu kadogo temuli kibinja kitali mu mwana muwala President Museveni atekawo afanira lweyiso akuma abaana abawala naye manyi kibamutulokangako omwana yagala kuba chasi zeka ngende wali banzite ate ffe twali balalu nnyo nga twaga tubere wali ku kikopo tulabe mundu evuga etya kyovola twayingiramu nnyo okumanya okulwana ffe wabulanga n'ogenda ku lutalo ne balowooza baakutta kyovola bafayiro zaffe buli gwobuuza natuuka embuya nga fayiro yange bagiteekako date of death abangi nange nava eggulu okujja muli godizi nga bamanyi nafa bakuterako ennaku z'okufa date of death
kati bubagamba nti yegwe n'oli agamba is it true yegwe bakuzaalawa ebibuuzo biba bingi waliko mu kibinja kibaite nti naliyo n'afande kyombo nga tebagamba anti bw'obanga ofidde ku lutalo mu magye tukita kia kia kirudi in action anti kati nkulaga kirudi in action kia kati waliko kufairo batekako kia eyo kia bakasuke ya bafu kia kirudi in action kirudi oyateka ko bibi holiday motoka medi yenyini ngabola bafu gundi vitizi bichi kakati kia kirudi in action kati tamuzi za amaje Giita Musoke where is Giita Musoke afande kia au ngamusirika kati ngemitwe muwanika mugamba sole Giita wa Afrika yafa afande badi rushiyinji kia holiday kakati tunajja maase eyo njakko muri bankizo nnyo bana abana bola basero sebali bafumbi bammere benina bisaso jamulaba afande sale teri mwana gwa tamanyi bwenteka wali kasirivu agamba mupiganaje yangu bisaso kadogo sechitule oyo mupiganaje Giita Musoke oyo Giita tumumanyi ye sibigambo bugambo kubanga katenze mu majena bera mu bibinja 18 ngaloza gwe wafuka wa bigambo ndi wa bigambo ku bintu byenayitamu ne byenali wa bigambo bugambo tebiri yosebo era bamu omu yageranga oyo yali mufumbi wa mmere namugamba jango ndagawe nafumbiranga kubanga fe bakadogo bola bateri mukuru wano mu maje ga President Museveni Giita wali kyenyo mu nsike nze nali mulwanyi kukata hapa muondoke naye gwe vayo Giita iko wapi kwenda na grupu hii kubanga ngalese nafuna mundu ngebyo ebyo kuchaji ngebyo sirwawo we nadira okusumulenga toyongeza kigere kyavudde kodda anti jambia kakati ntutenga to omukuru oli asanyuse noli asanyuse baga munaenda wapi kakerenge lakini kuna kadogo njine Giita iko wapi ngabula basa kitoleko sekitoleko kumanyika byebyo ye muntu wa mututu kadogo yire kale apika ku wapi ka komanda gwamanyi musizi fire Salimu Salaga no kumitinga bogole yagamba munonyeze kadogo kale ka komanda kasekitoleko neka yuchi bagenzo kumitinga balebo obakutibwa nene eyo sacrifice kati awo sekitoleko ngamba President Museveni amwe jeno omuntu yali unit commander imagine nze Giita nembera unit commander inze Giita nonte kamine bya kisiru anti wayogera ku ngozi olimbega wa Museveni Giita agenda tukukoye nze unit nenzire bwe nene mikuba bloka nze unit nalaba CEO mulamberi yali mu 97 se majanje akuba bloka niguno mudali tulya midali ngamba afande kajoba nze nkuba bloka sigana entula mu geti ya President Museveni entebe ninya Museveni ninya nze CEO kamanje officer ngachi lwachinga toziko bweba yo alternative jolina mu kiseera ekyo nga kyolina okukola wantu alalasa n'ensoma nga bwenjo okutwala wa Kigumba bamutwala America ne bamutraininga okuba enguudo mines detonator bombs kati tuli mu war room how to plan war gwe mukama waffe bye twasoma tobimanyi okiraba naye otuyise tukulage ku blackboard wanutekawo mine kuba bridge eno olutindo lukoleki lugende tanka zino zimuvinga ziti wantuja tekawo tanka 2 wanutekawo emu kati zino zijja ku meeting obanga waliwo how tank moves on war okiraba battalion bwe bange movinga tanks zimuvinga zitya anawanje ga movinga gatya take cover tezijja kubalinya era no laba tekeze cover taka ne ziyitawo tezimunya nogu naba muzitwita wa guru ne olaba riskeyo nengo rwaniraje banayigala kufuna mirembe kati omuntu Giita agende is not fit to be in army gaga tatawo naye wajja kola atoli wa application kati nze siri wa application olwana no natali na application zikubanga ze Giita majega Museveni sina mu intake namba kumalira yo wano ku nkizo ya mwesibu so bakadogo wenjagala twakola mulimu munene nnyo teri kibinja kitali mu mwana muto
omuwala n'omulenzi kubanga waliwo afanira lweso bamanyi nayanga nti okuva 96 abo babadde ebbombo ne bazaalazaala bakaddiye ne wabaawo oli nga ye yalemera ku lutalo ne bamugamba okudda mu women wing akaaba n'akaaba n'amagye n'agadizaatinga olaba kwagala kubeera ku lutalo batumanyi bonna ne bwetali si yonna n'ogiparedi nga betusigaza leeta ajjako afande jako bwasiimwe leeta afande Sale leeta afande Kashaka leeta afande Fred Mwesige leeta afande Charlie Gonza leeta afande Julius Chihande kubanga balinga basigaddewo bajjola mu mugube Ivan Koleta bateekaawo ne muzeeyi omuteekaawo ajja kugamba yose kisoleko muzeeyi kati nze yakoma kunda ba myaka 19 kati taddanga mu kumanya Giita naye bwansanga kati ne kolo gye bampise ojja kula ne bampa akazindalo njogera ebigambe Giita owemigadde gwe tula wali kubanga aninamu value bakutuze wali era bakuze mu anti ye bakuze mu kolokoni anti abamanya ntwala ntebe bayinza okuzza wali ate agenda kunkwasa mbadi abakitegedde kubanga bamulimba mmotoka n'otavaamu era mugamba afa muzeeyi bayinza okugamba wakiri emmotoka yafunye accident ajja kunkwasa gwamanyi nti namyalo oyo ojje naye entebe oyo era namyalo anvugira kubanga kyayagala kujjawo bulimba muzeeyi bamulimbye nnyo kati bakadogo ssebo bakola nnyo era nze buli muntu awulira byenjogera nga yeri kadogo nga yali mu bibinja ebyo byonna bye twayitamu ewulidde I salute you sina gwe mpalana oba wava mu fedemu oba wava mu UFM yakayiira kubanga bwe twawamba president yagatta nagamba munamule walwanyi bange talina gwe yasosola talina gwe yagoba talina gwe yatta mbamanyi nti ono yali mu fedemu ono yali mu kayiira naye moreover wafuna ennamba ya NRA kyetegeeza oli NRA kati ate oba ososola ki so Katonga mujja watumaliddeyo bomutambulaawo Katonga movement bwe bakubanga 5 nga 7 siyalumbye edda gye bayita reinforcement oide kubanga waliwo bakuba ekibinja kati nga first okusinga yalimu abaana bali abavudde Rubona training wing abafande biganje yagwa mu nyanyi mu Kiira Jinja abaana abasinga bakubwa oide kati ezemundu ezave Tanzania zawe bwaba abaana bushigani esaazi no nzira bana basachuliko bebazikwata kubanga fe magite zikyafitingayo kakati ekisooka bwali bulungi nga bugani bulungi naye nga bukakuba ennyo kacyamuka ne katakola kyoyinza kukola kyoyagala kakati abaana bagenda ne bagwa mu magye gaffe nga teffe tetubamanyi eyo gye bayita change fire between friendly forces emirambo ne gigwa era basigala Katonga nabo ssebo okyaba enemy akuba aine friendly forces akuba kubanga tetutegedde which ango gye mugiddemu uniform eryeji omulabe gyayina namwe gye muyina password kujjako mukono naite osanga tulowooza nabo bagitegedde ate tulaba mu advancinga abasigalawo baafa eka yabwe ba 50 bagikuba omwali bisaso oyo 7 sinekola 7 so mulimu gwayo gwali gwego wawaganye sali musale nyinyi muondoke huko nyinyi msaidie wantu wale emirambo joji gude naye nga mino kulaba nti awo oba tugwawo tugenda Kampala sebo ero ebusega tutukawo sadi 5 7s ne first match rubiri radio Uganda wano radio Uganda first ya kwatawo na iya kubwa sadi ne area reinforcement ya Lumumba kiraba sadi ekubwa mu rubiri bubi nnyo kati era omusada first ne ekola ki negiyambako kwa gambo laba bana babakuba communication alo tunapigwa sana hapa dead body zikapa alo musaidie olaba otalobate tukyanyuma sebo ya doina mundu ki ngolabe mirambo jigwa kyovola bali charge kyaligonza betwatuuka nja kutwalayo enamayumba ebatukuba abeka kiri twafirwa abana bangi afane kyaligonza nagenda ku kiswanga agenda kwekuba pistol bigi ebintu biganya amanyi muzeeyi butuka maaso ge ampira wechas oyo muzeeyi gola bati yali mwangu asikai wanakufanya mwana gani omeko lakini ko mujinga kati yoro kaba kuba chasi ku mutwe teri ebyo ate waliwo court nti nja kutwa mu court so yagenda ku kiswa ate lwaki teyeko andi oluvanyuma
omusajja ne gujja ngalaba amasasi gaweddewo abaana bafudde ajja kuloza muzeeyi ajja kugamba yakomandinze bubi kyeŋŋamba kiswaya kigendako lwaki teyeekuba masasi ng'afukamidde pisa agyetadde wano magala afando bakamanda ne bagenda babbero basikaji afando sigyewuwe ye ng'alaba nti enkomerero kati yeeyo okiraba abaana bafa batya so esasi si mmere n'oli oli kyakulya kye naawe oli kyakulya kyani kyoli olidde kakati bw'olaba ng'amasasi ago gonna kuva mu Luweero oyingidde Katonga oyingidde Kampala ogenze mu Nozaani oze paka Magamaga ozeyo paka ku Konyi ovudde Konyi ogenze wa Kagame ogenze Kongo ogenze Sudaani Giita oliwo oli mulamu tewebaza Mukama kati bw'olaba Namyalo ng'agambye bakadogo zigwe nawulidde omukazi ogu since va kubana abatambuza ebipapula tuli bakadogo abaana babonaabona mutu ne bajja akasente ne bakateeka mu nsawo abo nabo ba list ziri eyo bwe bagamba naye osanga n'erinnya lya Giita mweriri ninga sifuna nga 10 naye libagamba bonna tubalabire Giita ayogera bya bulimba muzeeyi twamuwa ssente Giita kati Namyalo yagambye byagala wali muzeeyi awulire Giita Musoke explain yogera muzeeyi nze Giita Musoke w'emigadde weweekwekange wasemakula abazadde bange bafa ku lwo omanyi bulungi bane enkofiira njijjeko songa hapa karibu bangamba wafa Namyalo abamulimba oyinza okwogera n'akwekengera bwekengera tasobola n'agamba mujjeewo oyo tekati ntuyinabo mujja wange oli commanding in chief nkuki oyinza okuyitira nti bino byayogedde byenjogera oyinza okuyitira muzeeyi n'olumbalumba abakulu ne bagamba kati nno ebintu byennakola mu magye muzeeyi ate yabisupportinga kubanga waliwo ne bajjenera bandi kati nga Mugira yali mabega wange Kayula mabega wange David Muwozi mabega tebalyangako sente za ghost era bagamba Giita tutekangamu mpewo nange David Muwozi oyo nali simumanyi David Muwozi mutegedde juzi nga bamuwadde commanding amagye nze nali David Muwozi be bantu benyinza okukolako fayiro afande embadi be bantu nagambye waliwo abantu benyinza okwogerako David Muwozi ava mu nsiko kyekibinja kya 45th Battalion kye baateekawo kigenda ntuŋŋamu tukubye kwena nga Muwozi private era ate kyekibinja mu magye ga President Museveni manyi yalina punishment ye nga bemuzza omusango oba nasanga abajjansi babine muzza omutta omuntu nga kyonna kiwe punishment kidepo tebadde bawa mmere oba muli amayinja oba musenyu myezi egi mulye mwembanje oba muli uniform muzirye mubeere eyo kakati nakwena bwatuuka mu Soroti 45th bagisonyiwa ogijja kidepo babaleeta 10 mwali PC political commissar private naye nga appointment yawo nga bwomanyi kati chance ejja basaba kadeti nga bwomanyi nti kyatuuka munnaye ye yali ali mu command mwana ava lwaki tuleeyo n'agamba Muwozi kujja hapa wiko na discipline kujja manyi bibiramu discipline mwaya mugozi mu amatema ate mukoddomi waffe yagana okuwasa abeewe n'awasa abaganda afane Muwozi salute yo kati nakola ki ne bamulonda najja ejjinja n'asoma 89 ayambadde ejjinja limu bw'amala awo teyadda ku lutalo olw'obuyigirize bwe obutontono yaddayo n'asoma n'ayingira DMI basiima kittante abadde ngaawo Giita oli otya Giita okyali ku ntalo zo koza afane tulwana nayamba ejje kati okwambala ejje abadde bakutwalayo ng'omulaba nebo nayitangamu siga nti basibe ebyokusiba bijasime bya ghost biki kati ejjinja lyokusatu alifuna ku lipooti yange afande Kayula gyatwale wa muzeeyi nti ekongo eryo ghost muzeeyi naga what this is Giita nti ya yayo Bukenya tekayo go wakasita golaba mu police kati go wakasina yarefa nayamba eryokusatu Muwozi yali mu DMI return nayamba eryokusatu nagenda mu kibinja kye Butembo 19 bali abalooza okulyeza empewo ne babakwasa koti maaso era baali bagenda bampita ne bangamba Giita tuddeyo go tuweseza appointment naye tuddeyo koze mala kulaba muzeeyi ne bagenda
kate size no general be bantu bayinza okugamba nti muwozi yali asibye omuntu n'ogwo mu magye gano yakuyita na counselinga nakwemanya ekituufu nakwata ne muwaleti n'agambye emitwalo 3 gaago gitagenda zikuyambe naye yo tobiddamu oira kakati oyo ne bwalifa abaana be waliwo abaligenda ewe ne bagamba mbadde nzize kweta ku ttooke muwozi embalala genda eriwo watata bamuta simanyi kirala nkuba simanyi ani ali awo mbalala awo so waliwo omulala awo tata we gyali kati abasajja bamuwoza abo okiraba bwe batyo bakuze discipline alina asoma amateeka lawyer alina master in law afande Kayula afande David Muwozi afande gondi ani omulala waliwo awo mugira master kati nga mugira tujja okuwamba ne bajjanga ba intellectual olidde nakola kadeti ye DMI lieutenant PPU nayingirawo nakula okulaawo wasookedde appointment enene DMI semwai deputy awo major abadde ngawe afane mugira nkula musiza ejita olyotya afane mugira okyali yeye ejita entalo je tulitulwana kwegamba omukulu bwolabanga akuwana mu respect otambula naye onyumirwa era mugira gwempulira is now referent general salute you sir nti jita zino lanka zaali zamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omuntu ayinza okubuuza nti mwalwana twakola era Katonga ne mugiyitako. Naye oli ayinza okubuuza era nawulidde waawo ababuuza nti wano waliwo alina omudaali kubanga waliwo ne Katonga Meddo. Bwe tubeera mu maaso ga President Museveni ne twogera ku midaali akakachika akayiwa kwolwa akayiwa kyovola batutya nnyo bakadogo kubanga ffe tuli kachira kambuzi open criticism ffe muze yatutuzanga wansi sebo bakayinda tutafiira batutuzanga wansi wano mu basajja abalinga akachira kembuzi mu magye ga President Museveni ye kayinda tutafiire era ndozo ante akabina tekebikka beba kadogo open criticism bwolabe kikyamukola ki bwolaba munonga agenda gwa mu kinya tomukkiriza mukwate ko musikeyo yenna myalo byennalabye namyalo bya byayogere byagenda okwogera ekkololo muzeeyi agenda mu walongo tika ajja mu wano bwa minisita byabanga byayogedde wali n'agambe Katonga ni wabulawo ennyumba ennungi yatunde ku kipande kya Gaddafi n'agira bw'ati ne kooti kuli ku kibajo kya kooti omanyi nti kyandibadde kinyirirawo nga anya nayitangawo nembuuza wano wali omanya wali olimbo nga sinda bakutegeera wetwabadde omanyi nti wali olimbo y'amagye ga Gaddafi kukwamini be bakuba bali awo abaffe bali awo siza gama twazika waine wali banka lugo musango naye nga tugenda kwakola mu nga bakadogo grupu yange tutwale ekimuli Katende tutwale ekimuli Kayabwe tutwale ekimuli Katonga tutwale ekimuli Kabasanda awo na wasigala wa abaana baffe ffe bakadogo tunaba tukyale ejinza bameka kati wale walabe ekyo nga bulabe gitaleese obulabe ebyatulema bakadogo babikoze so nga muzeeyi akyagala yes they have remember their fighters mu mateeka bwe kiri si kiraba mbubi anti kati waliwo agamba nti gitaleese olugezigezi ebintu by'amagye oide kakati nzo kwogera ebyensiko wengo omuntu ne banno ate nga twalwana tujjukire mayambala tujjukire mbaza we twamuleka tujjukire gundi ne banne basenyombi tugende kadogo bafunye kamunye mama namyalo tetulina mafuta tugenda kujjukira bakadogo nti ambawadde emitwalo 3 muteekemu amafuta ekyo kibi oide kakati eyo clip je tunajjayo tujja juweleza ka afande kulayije naye agiteke muki mu memory ya defense nti bakadogo baagenda wa
kuba tunagamba amagye gakikole tebajja kikola temulwana ntalo Giita mulese ntalo Giita feka tukikole nga bakadogo because we know we were there, we participated, we contributed, we sacrificed with those people. Na ife mukama natuyamba esasi nelita ku left ku right olina agenda so mu bakadogo mwe temuli mwali na mudali emidali bwetutula ne President Museveni akashika akayuwa ndaba police bubewa midali ekisooka ekigano tuwese emidali kiribwa kiti tujja kuyimira maaso ga muzeeyi nze muzeeyi wana abantekako omudali ng'ebigambo 10 byatusedde muzeeyi anti omanyi muzeeyi ninga akuba masasaawo muzeeyi anti omanyi nze Giita wali weekwekanga anti kakati muzeeyi bangamba buzibu kyobulya kyebatya juzi leka nagamba Agnes Musoke brigadier yali mukasabata Ismaili Mawejje yafira wano nga tujja okuwamba muzeeyi amusanga ekasengejje ekasanje wali abayo femu we bali amagumba agali kati muzeeyi nafuna report nti abajjasi bakayiira abafire ekasengejje ekasanje lwaki okyala yoko muzeeyi nagamba heroes day ngitaddawo nga ekimulumiriza nabali bali ki balwanyi omanyi sagala nnyo bantu bateeka entalo mu bintu kituufu kayiira nkwanga muzeeyi Museveni the mission was one ate ekyewunyisa kayiira ave Tanzania ne muzeeyi kujjako Amini bombi nkwanga yali majje ga Amini naye agavaamu ate ayagala kuyingira obuyeekera era be batandika ne kyaligonza naye nabbe mundu za kyaligonza naye nakola ebyafeddemu naye nawe yagalako bwa president kyategeeza bwe bawamba bonna gavumenti buli majja afuna ekifo era kayiira bamu obwa minister ki energy olwokuba bana abanyankuza abamukuba ebyasi n'afa bwatyo okitegeera si musango nkwanga ekimutisa kujja mu lukiiko musizi faya babagambye mujje tuteese tukole agreement nkwanga n'aleeta engalabi ye nkuleta engalabi yo lakini Waganda hii Waganda hii wamejidi ndio hii wanapiga chichi na kacheke nkwanga omutwe bagusalako ne bagusula wali ekiwudu ne bakiswa ku international kibalite bamwagala mu meeting baba kujja ne kayiira ne Museveni bonna baali bafu yali mission kyovola muzeeyi tuli emigadde wali ku kasomero we twakunganira asindika katabalwa gwegenda abacholi inze Museveni nze twenda abacholi katabalwa yawona bamazoteesa nga bapanza ambusi bu mutuka ne bagikuba katabalwa yafiira teyali kubibala kati nkwanga ye yalowooza muzanyo pisto ye pyanze kyanze galubindi nayingirawo yeta Lieutenant Kano omutwe bagusalako ne muzeeyi abakujja singa kati history so pistox olina okubanga weetegese mu Baganda bagamba akuyita embuga akuyita embuga nti President Museveni genocide Giita yakuyise gwomanyi kasonji alwa munnamawulire munnamu alwa kasoji alwa alabikako entana weeri amagumba ge gamanyikiddwa yabula kati akuyita embuga sebo ng'atabulira mbalangira mu Buganda akuyita embuga tebuba buganzi zene bonkubire simu kati yafe nalweyisa mpita ngamba nalweyisa azijukidde kati oyinza tukayo nga mitala eri wali ne mamba bagamba Giita muvugire mu mamba paka gulu mumuteke mukota gadi deployment baleta mamba afali nalweyisa nkulamusizza kakati nkulaga bakadogo bonna benina tebalina midali naye mpira balanga wali afande Yugumba Katonga medal nalubale medal blood medal jimanyi yeruwero kuyiwa musayi kati fe bagiita twandibadde ne blood medal wano nayo weri nti blood medal kibategeza wayita mutanulu nanti kyengamba nayo weri Katonga luwero medal sinajiwulira weri wali blood luwero medal ogwo mudali gwa musayi blood medal na wano ku gundi yago wano kuliko essasi kufana kola ki akuona Katonga medal ezo nazandibadde wano lwenzoli medal singa tubanga ADF nayo twakola ki
twapirikapirikayo naye ngena n'entunda abasajja nawane wazitowa wonna singa zaali ssente teyandifudde egyo emidaali singa bagitunda oba ne bagisaanusa nga golodi wa ddala singa bagagga era singa nti brigadiyani singa bano bonna ababbi baga asulawa munyonyo tujja egyo emidaali gyonna tujaga naye simanyi ba mu maaso ginabaako ssente oba nawire emidaali gy'abalwanako ba King's Rifle gyali mu value ate nga golodi yennyini naye gino bayinza okuba abantu bateekawo basigako ono w'emubende ne banyumisa naye nga munda anti bayinza okunyumisa ano kungulu kubanga sebo nze nemba negyo emidaali gyonna muzeeye mwagaza ki nja kutundako gumugumu so oyo ye Katonga tetulina midaali kyovula twagala President Museveni atuwa appointment oba tumulabire ekkololo tumugambe taata fe midaali twabeera skipped mulankisi twasigala ba sergeant mbu tetwasoma ne mu midaali gyagala asomye nga twalwana ekyokubiri lwaki buli kadogo tomukwatayo milioni 3 oba 5 mu myaka gino 5 mu 5 agende yeekolere kubanga kati leka nkubire ekya project kirungi tujja gikola ekabamba ettaka gye liri bali tuwe naye Giita bwe naafa omwana wange anaabasobola okuganyula ku ttaka eryo tekisoboka mpe 3 ngende nteeke wano wa mbuzi wano wa nkoko gino mizigo gyange ne bwenfa abaana mugende mu maaso Giita Musoke's family ebeekyatambula so ku Lwokutaano muli kololo era mama Namyalo yatusuubiza bakadogo tulina okwogera ne president awulire sekitoleko awulire Nassaazi awulire kati Namyalo yakijjeeyo atugenda kinywerako ssebo ne omukolo bwe guggwa ku geeti ye bakadogo bali wali bagala kumiitinga kituufu akubire muzeeye essimu nga tuwulira alo ate ababali abagamba twawerekera tetuwerekerangako twali tunoonya mirembe amagye galike mumanyi abacholi n'abalango ne bava mu buyinza bye bakola mu bye bamanyi waliyo abali abatayogera waliyo abali bamulekwa nga mumanyi nti maama wano we bamuttira taata wano we bamuttira gye muli abamu mugamba mumulinda muzeeye aveeko mulyoke mubyogere mwami Kisubi waali gwe jangu wano akwe kamera oyogere eyattibwa abantu we mu UPM gye muli mujje abakwate gambe munaye twakubwa amasasi watu gambe mbadde mwagira Museveni n'olwekyo katife bakadogo tuzimbye ekintu kyaffe naffe twagala ku kabuuyi ku keeke bakoleko kale bebati kadogo Nassaazi sekitoleko kyaze ekibisaso kubanga kikwasa ennaku bwe twogera ensonga zino abantu bakwatibwa ennaku ne bagamba yira bakaana ako kana korakalika kuba mundu lwaki kuleeta mirembe n'olwekyo enamba yange bannange 0701 52 2200 abamu mugambe enamba temugiraba enamba yange eri 070 52 2200 mwenna abagezako ne munkubira mbasanyukira abayina akatono ke mutoola mbasanyukira ndi mu luumu emu mpangisa nina abaana abo buli omu yakwata lulwe ne bannange bonna bwe boogera eby'abaana okaala amaziga naye tujja bigumira paka mukama alwana atutuusa ku mmeeza ya President Museveni mbayagala nnyo mukulu Kisubi nkwagala nnyo bye bye weewaawo tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi.